abatulaba abalaba Kedde TV mbebaziza nnyo okulaba emboozi z'omukenkufu buli lwa Sunday era ne mbebaza okutugoberera omwaka gwonna oguwedde era ne mbebaza okukuuma obulamu nga nesi Katonda w'eggulu ddene watuteredde ekisa ne tutuuka mu mwaka guno ogwa 2019 omwaka ogw'okukola omwaka ogw'obukenkufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala gwe yakatusooka tulaba eyakasooka twegattako omwaka guno ogwa 2019 okugamba nti omwaka gutandise bulungi. Weebale kwegatta ku mboozi z'abamanyi, weebale kwegatta ku mboozi z'omukenkufu. Era nze kama koogera essaawa eno siri mulala nze omukenkufu yennyini akyassa Julius Nyanzi okuva mu Prof Bioresearch awo ku Equatorial Mall ekisenge kiba 152 bwe tusinziire okubaweereza omwaka wa 2018 tetulina kyamaanyi kyetwogera twebaza bwebaza ale ow'ekitiibwa Katonda ow'ekisa abadde mulungi nnyo gye tuli n'atuyamba okuyita mu mwaka ogwo gwonna ogwa 2018 mwe tuyigidde ebintu bingi kitegeeza onaaba Thomas bw'onaaba otoma nnyo kubanga emboozi z'omukenkufu zituyigiriza omwaka guli gwonna bwe twatandikira eri yonna ku kokonati tusomye green tea tusomye empirivuma ebuto w'ekinzaali ebizigo by'ekinzaali tusomye ebintu bingi nnyo neem oil ayamba ku nteekateeka y'ezzadde ensi yonna ekuba mu ngalo n'egamba nti obukenkufu weebale kutuyiiza ka neem oil akatuyambye ku nteekateeka y'ezzadde. Abakyala bangi baali babonaabona n'abaana afuna side effects ebintu bingi mubimanyi mudu basajja abangamba abakyala bakambwe nnyo abakyala bageze abakyala bafunye ebizibu naye ka neem oil omwaka ogwo gwe kasingira ddala okuvaayo ne kayamba abakyala ku nteekateeka y'ezzadde ery'obutonde. Omukyala akafuna amatondo n'atonyezaayo nga tannabagenda mu kisaawe era n'atonyezaayo ku matondo 10 ng'avudde mu kisaawe kakoze ebyamagero. Ate ffe tetukweka bintu tukugambira ddala ekikolo n'eddagala. Mu mbeera y'emu abantu bayize bakoze mwalaba mu Sundown abantu abawa obujulizi abagenze maaso abalima ne flax ka flasika ako abamu bukayita ka flasika anti kabawa kacaayi ne obusigo bwa flax obwo badde bulungi nnyo abantu ndabye nga obulamu bwabwe bukyuka. Prof Bioresearch n'omukenkufu Nyanzi abeerewo mumusabira omutanda yekka y'abawangaala n'omukenkufu mumusabire awangaale abeerewo mulabe ebirungi n'abazzukulu beyagalire mu Uganda eno kubanga ekintu kyo kibadde kinyuvu nnyo omwaka oguwedde mwe twalabira okulunda enseenene kyakola ebyafaayo. Ate nali nkyali ku nseenene laba omukenkufu waleeta ennyama ya ffene. Ennyama ya ffene yalwanya abantu bannaye. Omuntu alyoka n'alaba emboozi z'omukenkufu n'alaba ku byamagero ennyama ya ffene naye yali nsuffu. Ate tukyali awo ate laba obugagga obuli mu black pepper piripiri manga abantu batandise omulima tuba tukyali awo ate omukenkufu n'atuleetera amamera bannaye. Omukenkufu kyotukoze 2018 kibadde kisuffu kizibu naye naawe tukugamba tutya tonyumirwa bunyumizi mboozi zino toteganga butezi naye baako nekyokolawo baako nekyokolawo omwaka guno ogwa 2019 obulamu buleme kusigala nga bwe bumu kubanga Katonda abadde mulungi nnyo n'atukkirizisa era n'atusobozesa okuteekawo puroguramu eno mwe tuyigidde ebintu ebingi era gwe abadde asubwa emboozi z'omukenkufu ng'olina kapito mutono mu bukedde bw'olwokusatu nga 2019 babadde lwakusatu mu January yagambye bizinensi ezeetaga kapito w'emitwalo 5 n'akakadde z'osobola okukola mu mwaka 2019 naye mu aba TV mwesiimye kubanga ezo bizinensi twazoogerako nakwogera scrub mwazirabye Sunday wedde scrub twayogedde ku masiki ekijimusa ekyamata abalimi bange naku zino ebintu bisanyusa bizaamu essuubi wadde ebintu byonna bwebityo naye afazaali tekirabo kye tulina essanyu lye tulina mboozi za mukenkufu zino ne Prof Bioresearch wali ku Equatorial
kisenge 152 twalabye ebintu bino kati gwe atasobodde okufuna omukisa kulaba programu ya Sunday wedde nabiwandiiseko mu mawulire osobola bigoberera osobola bigoberera n'omanya omukenkufu byayogeddeko omukenkufu Nyanzi Julius era mu mbeera y'okugenda mu maaso n'olwaleero njagadde twogere ku kintu ekyo kyennyini ekitukwatako ng'ekyamamera amamera gano amamera gafuusa amamera bw'oba tonnaba kulima mamera gwe kyali buloba ffe eri twavaayo ne tudda ebuziga ne tuva ebuziga ne tudda nsimbi ziwome naddala ffe abalimi amamera 2019 ono nataddewo enteekateeka bagiyita Great Trek abatamanyi mamera gy'emitunsi egiva mu nsigo olaba ensigo eno oba bijanjaalo oba kasooli gireeta omulandira guno nga bw'ogulaba kati omulandira guno gwe gyegatta awamu gwe bayita amamera oba mu luzungu kye bayita radical mwasoma primary science actually bye mwabisoma mu P2 bye bakomezaawo mu ngeri yakola ssente saagala abantu bali beebaka mu kiraasi nammwe abakozesa ebitabo byammwe ng'ebikookooma kati kulazikulabe kati embeera yekyetabuse otambi lwaki lusenzungulula naye amamera gano musobola ogalimira ewaka nga bwe mwalaba twabalaga ensaniya ezo okwoteeka ebijanjaalo oba soya n'ofukirirako amazzi nga galimu ekigimusa emitunsi gino ne givaayo tubalaga ne dryer mwogateeka ne gakala n'ogatuleetera kiro 15,000 nga twakulaga nga buli wiiki osobola okukolera ddala ssente eziwera ezisoba n'emitwalo 2 mu mbeera ey'okwagaliza bannayuganda nabo basituke batambule nabatereddewo campaign gye bayitadde Great Trek ekitegeeza okutambula abazungu bakoladde Great Trek mu abasoma social studies ne history ne bava eri gye baava ne bajja mu Africa ne bava mu Africa ne bayingira mu South Africa ababowa mu bajjukira ne batambula paka kati bwe batufuga emyaka egyo gyonna ne bafuga bannaffe abo ne beeyagala ne bafuna ebyobugagga bingi kati Trek ekitegeeza kutambula kati naawe nkuteddewo enteeka ya Great Trek tusituka tutambule nga bw'onaagula ensanya z'amamera ensanya ya 5,000 kwolimira amamera oba eyo nasale y'amamera ne dryer 5,000 kekakaddeko ngenda kuwayo eka ya stevia ya bwerere stevia mu abatamumanyi yesukaali wa butonde zize mu basomesa ebbanga lyonna era ensi yonna ndaba nga ewoomerera kubanga abantu balina ku mukwano kati abantu abanywa stevia balina omukwano balamu tebalina pressure tebalina sukaali kati ngenda bawa endokwa za bwerere ezinasimba eka ekyo kirabo kyembawa nze zabu ne feza sibiina ze sijja kanyuga ssente mu bbanga ssente tebazidiibudda bwe batyo ssente batereka ate ne bazisiga naye ebyo byokanyuga ssente ng'akanyuga ebikookooma sibikola nze mbawa bibakulaakulanye ebizaala ebyekubisaamu kuba ssente bw'ozinkanyugira tezeekubisaamu ne bwe naakuwa endokwa ejja kwekubisaamu n'omuzzukulu agisange kubanga stevia abeerawo wakati faamu es'okuwangala wakati w'emyaka 5 n'30 kusinziira ku ndabirira bw'obanga tokoze eki tokkiriza stevia kumulisa mu mbeera eyo mugenda mu maaso mu mbeera eyo ya Great Trek nga tuli ku bizinesi y'amamera era nja kwongera okubayigiriza kubanga tusomesa buli Lwakubiri n'Olwomukaaga laba bw'okulaakulana mu kafo katufunda olima amamera ate ofunye ne eka ya stevia ya bwerere esukaali w'obutonde ogwo omuddo ogutadde ewaka mu kyalo gye bakuziika olaba okugenda okulaakulanya mu kyalo kubanga mu myezi 4 ojja kufuna kiro nga 3 ofunemu obukadde bwonga 6 kubanga ne stevia tumugula ate tumutunda n'ebweru w'eggwanga abo bonna abanyarwanda bemulaba stevia gwe banywa ava wano ku Prof Bio paka Kenya paka Malaysia company z'amaanyi kubanga mu nsi yonna ng'ogyeko Uganda ne zino ensi za East Africa fe abakyanywa sukaali w'ebikajjo era olwaleero njagala twogere ku mamera mu mbeera yaffe ey'ebyokulya nutritionally powder avudde mu mamera
powder w'amamera ono atuyamba atya amamera mu luzungu ge bayita sprouts oba emirandira gy'ensigo oba gya kasooli oba gya muwemba oba gya ntungo oba gya bijanjaalo ensigo yonna ekola emirandira ne ffene naye akola omulandira buli kintu ekirina obulamu kikola omulandira naye omulandira gujja n'amaanyi guba gujjudde ebiriisa kati bwe tugukaza ne tukolamu powder ono gwe bayita sprouts powder bw'oba tunuulidde ebyafaayo mu nsi yonna biraga nti omwana w'omuddugavu ekimukuumidde awo mu mbeera y'endwadde kyekyokuba nti ali deficient talina bintu bimuyamba kubeerawo era kye bayita deficiency syndrome nti ebintu ebikulu bye weetaaga okubeerawo ku nsi kuno tobiina omega 3 ne omega 6 tomuyina kyova olaba obwongo tebukola iron tomuyina kyova olaba toba na musaayi calcium tomuyina kyova olaba amagumba gakuluma magnesium tomuyina kyova olaba okankana bakuwa kazindaalo n'oba nga akubiddwa enkuba bakuyita mu lukiiko weekweka n'okwekweka bw'oba musomi ng'omwana osoma bakubuuza question wena n'oweefukira n'okwefukira olina kye bayita tremors otya n'okutya tolina magnesium katuwumulemu tovaawo tukomawo